Najjebuli eno gavumenti ekyakalambidde nti abalimi b'emmwanyi si bakukosebwa singa ekitongole kibadde kivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi mu ggwanga ekya Uganda Coffee Development Authority kiggibwawo ng'ekirindiriddwa ye Pulezidenti Museveni okussa omukono ku bbaga erikkiriza okuggyawo ekitongole kino olwo lifuuke etteeka. Singa kino kikolebwa olwo emirimu gy'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority gyakukolebwanga aba Minisitule y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi, nga bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ng'asinziira ku Media Center mu Kampala, Minisita Frank Kajiji tumwebaza ategeezezza nti ekyakoleddwa kiringa kukyusa kyambalo naye ng'emirimu gy'ekitongole gikyaliwo. Cards as well as the certificates and licenses issued by UCDA stakeholders, national operators, roasters, exporters, hala operators, traders and other value chain actors will remain valid for the prescribed duration despite the resolution of the agency, even if the law is assented to. It doesn't matter. Whatever license you were issued or card in the legal regime when UCDA was the agency, that one is okay. You will still carry. There will be no vacuum, and nobody should tell you this card is invalid. It is not. I therefore ono alabudde abo abatandise okunoga emmwanyi ento okukikomya ng'alagidde ababaka b'omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti zonna okugenda mu maaso n'okuwagira enteekateeka ey'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi eyatongozebwa ab'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority. Baani bonna abawa license emirimu gyabwe kyagenda mu maaso, tewalayina olukusa kugamba. Era nsaba n'abalamuzi abamenya amateeka gano UCDA bw'ereeta abanoga emmwanyi embisi, UCDA bw'ereeta abalina ebyuma ebibi abamenya amateeka, mubawulirize. Omuntu tayogamba UCDA tekyaliwo ku lwakati weeri. Nsaba ba RDC, nsaba ba CAO, nsaba ba LC5, temusumbwa abantu abo, mubayambe bawandike abantu baffe wonna. Bwe muba mubakosa muba mukosa future, muba mukosa future y'omulimu gw'omwani, because obutale bwe tutundamu emmwanyi bulina amateeka gaabwe. Asuubiza nti bakwongera omutindo ku nkola y'emirimu gy'ekitongole kino kw'ossa n'okukyusa omutindo gw'emmwanyi. Wabulira ngu UCDA emirimu gy'ebadde ekola y'omutindo gw'omwanyi, gavumenti egenda yonna kugikwata egiteeke mu department empya eya Coffee Development, Ministry of Agriculture. Abakugu mu coffee tetugenda kubafiirwa, era n'enkya tugenda kumaliriza ne public service kulaba enamba yonna bwe tunaagitwalira ddala. Ekirungi njagala n'okubulira abakozi baffe ababadde bakola mu bitongole, temweraliikirira. President Museveni NRM ssente zo za science nungi. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero. So exercise eyo omulimu ogwo gyagenda mu maaso. Nsaba ba RDC, nsaba ba CAO, nsaba ba LC5, temusumbwa abantu abo, mubayambe bawandike abantu baffe wonna. Bwe muba mubakosa muba mukosa future, muba mukosa future y'omulimu gw'omwani, because obutale bwe tutundamu emmwanyi bulina amateeka gaabwe. Wabulira ngu UCDA emirimu gy'ebadde ekola y'omutindo gw'omwanyi, gavumenti egenda yonna kugikwata egiteeke mu department empya eya Coffee Development, Ministry of Agriculture. Abakugu mu coffee tetugenda kubafiirwa, era n'enkya tugenda kumaliriza ne public service kulaba enamba yonna bwe tunaagitwalira ddala. Ekirungi njagala n'okubulira abakozi baffe ababadde bakola mu bitongole, temweraliikirira. President Museveni NRM ssente zo za science nungi. Cards as well as the certificates and licenses issued by UCDA stakeholders,
national operators, roasters, exporters, hala operators, traders, and other value chain actors will remain valid for the prescribed duration despite the resolution of the agency, even if the law is assented to. It doesn't matter. Whatever license you were issued or card in the legal regime when UCDA was the agency, that one is okay. You will still carry. There will be no vacuum, and nobody should tell you this card is invalid. It is not.